Kumpi ekyalo neerondedde kyonna kya muntu omu Dr. Charles Ibingira. Kweteberezaamu n'odondola yiika 300 mu Waganda 2. Aha! Zino nno yazigula ku musika. N'abanga kumpi buli emu ngamba yiika yagigula eziyinza okuba nga tezituuka 10,000. Fred Kasaato byonna abirabye. Kyokka engeri abatuuze ku kyalo kino gye basula ku tebuukye ye muwanisizza omutima baaba. Insecurity ku ttaka eryo olw'ensonga nti bano bannannyini ttaka ffe nga ababeera ku kyalo, bano bannannyini ttaka buli we bajja ku kyalo naffe kennyini ababeerako tubeera mu dduka kubanga bano we bajjayo obako tugeze bazze kulima bijja ate Mwami Ibingira aleeta amaanyi ag'ekika ekya waggulu okulaba nti ye ayagala kufana muntu oba kufana kuwona ku ttaka. Kakati twebuuza Mwami Ibingira lwaki tanoonya famire eyo oba omwami yamuguza ye n'amuddiza ssente ze famire neefuna ettaka lyayo. Kuba naffe kenyini tetulina mirembe. Ate yagamba nze ne Museveni ffe omu fenze so nga ate ffe tulabye wonna madamu RDC nga mu Mityana district obadde okoze kyamaanyi nnyo okuyamba abantu naddala abanaku ku nsonga z'amataka n'ensonga endala naddala abantu abagala okutwala ebintu by'abantu abanaku. Obadde otuyambye nnyo madamu RDC mu district eno naye tetumanyi lwaki ye Mwami Ibingira akunyoomye era aganye okujja mu ofiisi yo. Tusaba buli mukulembeze Mama Nabakooba eno district yiyo President Museveni na buli omu Owekitiibwa Alhaji Moses Kigongo wali omanyi Mwami Ibingira wali omanyi Mwami Mutumba kubanga Mwami Mutumba waliwo issues ezaaliko emabega eri era omwami oyo ye yagezaako okumuyamba. Neno olw'ensonga eyo tusaba buli muntu yenna abakulembeze buli omu asobola otuyamba ku Mwami Ibingira. Mwami Ibingira Charles yeeyita Dr. Ibingira simanyi na wajja yasomera bwa dokita kuba teri dokita nga ddala wasoma atasobola kulaba kituufu. Olwaleero tuzzeeyo ku kyalo neerondedde gye tusanze ng'abamu ku batuuze tebakyasula na mayumba gaabwe batya basajja ba Dr. Ibingira era balumiriza okubalumba n'emmundu. Yoweri Kaddo byayitamu bisaana saala. Emboozi eraga embeera erimu okuyiikiriza ejjogo n'obukambwe ebisusse ennyo okuva ku musajja Ibingira gwe bagamba nti yeewaana. Mbwakonkona bukonkonye w'omukulembeze w'eggwanga. Obuzibu bwe nasanga ku Dr. Ibingira yajja n'agula ettaka lye neerondedde bwe yamala n'atwala ebibanja byaffe n'asiba ebibanja byaffe nga tatukoze eki nga tetutegedde ffe twalaba bulabi ng'asiba gune netugamba ye ate bano abasajja b'oleese mu bibanja byaffe okusiba kiki kati ye ng'ayongera kusiba ki ng'ayongera kusiba ssenyenge naffe obusungu ne butukwata kubanga twali tetulina kyetumanyi obusungu ne butukwata ne twekunga ng'abatuuze ne tutema ssenyenge. Kati bwe yalaba tutemye ssenyenge n'ajja ne poliisi n'atuyoola n'atwalako abamu bwe yasobola okukwata ku olwo n'atutwala mu kkomera n'atusiba. Kati tugenda okuvaayo ng'era we twatemye ssenyenge azzeemu asibye. Kaakati bwe yamala okusiba n'agamba buli kibanja kyensibye ayagala muwe emitwalo 15 buli yiika atayagala aleke era bwatyo n'atwalako ebibanja byaffe bwatyo ng'akoze olukujjukujju olwo mbuno atusasula naye tewaliwo omuntu gwe baatesa naye mbuno oba atuwa ssente oba tuteese mpa mmeka nedda. Emboozi y'ab'ebibanja enneerondedde mu Mityana eraga olusozi President Museveni lwalina ku kutaasa abantu naddala ng'abagamba nti banywa naye kacaayi nga Dr. Ibingira be bakotogera enteekateeka ze. Ajja n'asiba bibanja bwe twamala okuba mukomera ate n'aleeta n'abasikadi batusete ngamba anaagaana busente y'anaamanya y'omugagga ate asibye. Kati naffe ne tubeeraawo mu kiseera ekyo twayita ku gundi twayita ku MP yali kiseera ekyo yali Dr. Sematiko najja naye ne bigaana n'egundi najja RDC
omukyala awo mwerabidde erinnya naye najja Kagaba naye najja ne batulwanirako naye nebiremba kubanga alina ssente yagenda ng'awaayo eri ssente ekyavamu nga nabo babivaako ne Dr. Smart Koyo n'amugamba mbu osimanyi osaalimbidde mu ttaka lyange ebyaliwo ekyavaamu nabo ne bakola ki nabo ne baggwamu amaanyi. Minisita Judith Nabakooba mu Mityana gy'asibuka osigala weebuuza bino byalemerawo awo bwe tunaatandikira bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo abakuyita okubaawo mu lukuŋŋaana lwa Independence Night olugenda okuba ekkololo nga 26 September.